Kale, tambuza video, ntusene breaking news. Tambuza video, ntusene breaking news. Tambuza video, ntusene breaking news. Njagala muntagingire mwenna abantu abali ku secretariat. Nkimanyi mukyali ku secretariat. Mulabe video yange eno, mfunye information. Njagala mutambuze video eno, Mirembe Juliet mutambuze video eno. Njagala okubawa amawulire amekusifu. Mutambuze video eno, njagala mujongereyo endese nzirukana misinde. Mutambuze video eno. Endese nziruka misinde. Njagala kutandika n'abantu 205 musharinge video eno. Museveni amagezi gonna ge mukola gonna twagategedde dda. Gonna njagala okubabulira lwaki ani ali emabega w'oku raidinga ekitebe kyaffe ekikulu eky'Kamoocha babadde baagala ki? Ani abawadde information? Mujjukire nabagamba Kamoocha awo nabagamba mmwe bali ku secretariat nti waliwo abaana batumukunde. Nabagamba dda nembagamba nti awo waliwo abaana batumukunde, abaana ba CMI, abaana ba ISO, badabo agent, buli nnaku nabagamba dda. Era kyovola banga office gye bajje signature bayisaze nsale baba wadda information. Mustambuze video eno mwenna babere Kamoocha mwenna please. Fred Rumbu yasiba abagamba bwoba toyina mulimu gwokola Kamoocha lwaki obere Kamoocha n'oberaawo ng'oyasamiridde? Abo n'abaana be mulabaawo nga bali Kamoocha nga basamiridde ba informant bonna be bazzayo information be batwala amawulire. Mulaba signature gye tubadde tuzikuumira, signature z'omukulembeze ze twafunye zonna. Mubadde mulabye gye tubadde tuzikuumira nga babadde wekusifu. Ani yabawadde information? Nabagamba dda wano nembagamba nti all along waliwo abaana batumukunda abali awo abazzayo information nga muwakana. Fred Rumbuye n'abagamba wano n'abagamba bannange bw'oba toyina mulimu mwe banyanzi mwe ba Edi Mutwe mugoba abaana abo. Newankubadde ba Firebase Army bajja naye mubagobeewo okujjako nga president waali nga mugenda muwa security. Musharinga video eno. Roy Sembogga ayina omwami omu gwe yakwataganye naye. N'amuwa information eno yonna kyera kyovola banga be babadde bakulembeddwamu omwami omu abadde ayambadde akagundi aka red, kamasiki aka red, nga yabadde abatwala office mugirabe babadde bagezaako gisala office nerema. Roy Sembogga yabawa information eno. Mutambuze video eno. Kakati tubadde tuliawo. Lubadde teruliawo. Nga waliwo omwami omwayina kapate. Wano wenjagala mutambuza amawulire gano. Kubanga information bana abasajja gye bafunye ekisooka mu abataddeko amaanyi. Kubanga Museveni yebuuziza n'abakwano be ne beebuuza bana abaana bakimanyi fe tu controlling akalulu naye gatsi bazijjawa ng'abaganda be mbusiba mugamba nti kisigule nnyana kiva mu kibeere. Museveni abadde kimusuza teyeebase bano bakwano be bonna balina obubiina kibasuza tebeebase. Mwasobodde okunominatinga abakule ba MPs 427. Era kyovola banga be bazze gye batuukiddeeyo ku mpapula zaabwe ze babadde bagenda okutwala enkya mu Electoral Commission. Ba MPs 427 FDC tebalina, kana kabina kamugisha muntu tekabalina, naye mmwe mubalina. Naye ate nammwe abantu b'okwe secretariat munnimba ebintu ng'ebyo mumanyi abantu betudiringa nabyo. Mwenza mutyo okukwata signatures ne mutazikwata ne mutaziteeka ku hard disk.
musiba wano tusiba tubagamba encha neggulu ebintu ng'ebyo information z'abantu ng'ezo muzikwate muziteeke mu strong room bwe muzifuna bwakiri muzijjewe kamoocha lwaki muzitereke kamoocha abantu be secretariat namwe mutulimba nnyo nammwe mutulimba nnyo bannange abasajja ne bajja ne bayingira obuyingizi bwe bati ne basanga information yonna nga signature 1,700,000 ziri awo nga muzitadde buteesaawo temwasobola naziteeka ku hard disk kubanga singa muzitadde ku hard disk tomorrow twandibadde oba the very same day twandibadde tuziprintinga ne muziteeka obuteesaawo kyalaalaale 2,500,000 ze batutte abasajja bano ku sente ze twa contributing ze sente ne muziteeka mu office come on Joel Ssenyonyi kibannange mwagala kutukola ki twabateekamu obwesigwa abantu be mudiringa nabo mubamanyi mwenza muto kwata ebintu bino ne mbiteeka just yawo just like that tusibye wano tubakaaba nchane eggulu ne tubagamba abantu abatalina mulimu gwe bakola ku secretariat baveewo muganya okubagobawo mugamba mbu ba firebase army lwaki tebasobodde kujja ggulo eggulo Bobi Wine yabaddewo lwaki bazze lwaleero eggulo Bobi Wine yabaddewo lwaki bazze olwaleero tusiba tubagamba all the sensitive information yonna tusiba tuogera nammwe mwefuula nnyo nti muli busy basajja mmwe amazima ga Katonda mugulu tujja kubakwata nammwe tuba replacing with the other people Kyagulanyi temusuubira nti yanaabeera everywhere and then Lumbuye wano yabagamba kakati njagala okubagamba Lumbuye yabagambye wano eggulu n'abagamba mmwe mwenna member of parliament mmwe mwenna Shamimu Malende ebintu bino mubijjeemu okuzannya mmwe mwenna bw'oba omanyi ntambuliza video yange eno bw'oba omanyi nti weewaayo oli kansala oli LC5 oli LC2 olina ekifo kyonna kye wasnominatingako please okuva na leero toddamu kusula wammwe wano njagala kugamba naawe Joel Ssenyonyi planning okukwata Joel Ssenyonyi Louis Sembogga Joel Ssenyonyi Louis mbadde njogedde n'akanyampi ntambuliza video eno mugamba abaana bonna be mumanyi bonna mwe ba Hilda Maani mwenna mwe ba Aisha Kabanda mwenna Museveni bagenda kubakwata mwenna prior to nomination kubanga ekifuba kye mwaleese ky'amaanyi kukuva olwaleero mujjukire Fred Lumbuye yabagamba bw'obeera mmwe mwenna baseggirinya bw'oba omanyi nti osubscribinga ku NUP please tandika okufuna gy'osula kubanga bagenda kuba pressurizinga bagenda kuba provokinga baba making sure nti babagira buno bubiina bwabwe bwo buyitemu buno bubiina bwabwe bwa FDC buyitemu buno bubiina bwabwe bwa Mugisha Muntu bukyanga lubanga lwa Mindi Mugisha Muntu batukoze ebintu ebingi batutidde abaana naye olwaleero lwovuddeyo okutusindikira ka message okoze ku Facebook page yo n'ogamba nti balumbye yo sister opposition party National Unity Platform mama oli concerned Mugisha Muntu obadde luddawa nga abasajja ba police abo bajja abasajja b'amagye bali luddawa kyogamba obadde tosobola kuvuga nojja n'oyimirira awe kamoocha no standing in solidarity with Bobi Wine Mugisha Muntu, where have you been? Why are you posting today? Kubanga mwe mukimanyi mwe mugenda kufuna free way mwe mufunye free way mwe bamme ba member of parliament baba sasuli tebabasabye na $3 nga feze batusabye naye basajja mwe mutwagazaaki balamu nkimanyi oli Masaka balamu kino ekisajja kye watutwala kinnabasa naye Katonda wange nkwebazizza nnyo Katonda wange nkusaba obongera obatuge nga bw'otuze kino kinnebasa ky'otulugwidde mu Lwera nsaba ekisajja ekyo kinnebasa Katonda okisanyuse n'omuliro nga bw'okisse mu bulumi kyaluvu kyatwala balamu
wamushipinga n'omutwale wa Museveni ng'omujje waffe yabadde yali coordinator waffe mu Western Uganda n'omutwala naye aga Katonda mugulu Katonda talyangusi Katonda talyanguzi Katonda webale kututtira ekyo ekisajja kinnebasa ekyo nsaba okisanyuse n'omuliro webale kukittambulumi obulumi bwe bakuba ba Yasini Kawuma obulumi bw'abaana baffe bonna bano bakyali mu safe houses webale nnyo Katonda wange era gasajja moto kyayongera obbasabira mwenna mufe n'obulumi agaga motoka gonna singa next time Katonda gwo otugwa gufulu figa ate gufulu figa n'ogutuga n'ogukuba eyo motoka n'egufuula mincemeat webale nnyo Katonda wange olaze ku sala zaffe ze tukusabira Katonda wange nsaba next time okwate kugubajja ogwo ogukube gonna ogufuule mincemeat omutwe gugweri okutuku gweri everything Katonda tolyanguzi Katonda alhamdulillah webale nnyo webalire ddala tolyanguzi byonna byotukolera Katonda wange tubisaba naye mugisha muntu where have you been batukoze mukwano gwo Museveni atukoze ebyamaanyi kakati kye mwagala okukola okimanyi mugenda kujja era mugenda kulaba n'ababesi ne ba FDC bagenda kuvaayo bakonda eminga ekikolwa ekibaddewo kye baagala mukimanyi nti baagala kubakwata kubanga bagenda ku making sure nti NUP bagirighting off njagala wano otambuzeewo video eno National Unity Platform baagala girighting off kakati buno bumugisha muntu bujjenga buba seducinga mugende muyingire gundi zaabwe ne FDC naye agenda kujja ne Mawo naye agenda kujja agambe tukonde eminga kino ekikolwa ekyokugenda ne mu raiding office bla kakati mwe mulabe nti bali naffe bannange mbeegayiridde mwe n'abantu ba Unity Platform National Unity Platform the only opposition party we have in Uganda is NUP ate Museveni kino njagala kukikugamba ne bona akolotya ne bwe gunaakuyaka ne bwe gunaaziba ne bwe gunaakola kutya ffe tugenda kukujjako nebona akolotya so mwami Balamu onkitegedde oli Masaka hospital oli yes alhamdulillah Katonda webale nnyo webalire ddala kutta kusajja ogwo gunnebasa bulungi nnyo ate Katonda wange mu sente za feezo mu sente za feeze ze muwi omusolo Museveni n'akwata n'abagulire emmotoka n'abawe emmotoka nsabe emmotoka ezo Katonda wange ze ziba zibatugumbula nga mutubonyaabonyezza migogge mmwe nga mutubonyaabonyezza kati muntagingire bano bonna ba members ba National Unity Platform mwe nabajja Yoweri Ssenyonyi mwe bani mwe nabajja Yoweri Ssenyonyi mwe naba Edi Mutwe mwe naba Nubian Lee mwe naba Segirinya mwenna babatwala eri ekirinnya kati ate bagenda kukwata buli muntu n'ekirala kye bagenda okukola bagenda kukwata buli muntu yenna bannange njagala obbagamba kale ne myufu bwoba please omutima gwo wagwambaza kale myufu kati wekituuse mulabye ekibadde ku William Street bakwata abaana mwenna bannange kasitaka omutima gwamwe mwagwambaza kale myufu please obukofiira mbuleke yeeka kale myufu mugire bana abasajja njagala obbagamba njagala tubalumbe ate Museveni you are provoking us naye bwe tukomawo so breaking news jembadde njagala obbawa bw'oba omanyi nti wa subscribinga ng'oli member of parliament wa National Unity Platform please lekera okusula ewuwo Bulumbuye yajja wano n'abagamba ne mulowooza nti abalimba babatwala mwenna kirinnya bajja gendo okubata mwe n'abakyala mubiveeko mwe Bashamimu Malende mwe ba Aisha Kabande ebintu mubijjeemu okusaaga ffe tuliwo okubalabula n'ekirala kyenjagala obbagamba ssebo chairman Nyanzi nkukubiddeko simu yo togikwata
Abaana ababeera ku gundi awo ku secretariat. Please abantu bo ku secretariat bwe muba temuwulira information gye tubagamba, we will come and clean our place. Tubagamba mulekeraawo abantu abo basinga awo bambega. Chovola abana abasajja be bazze straight nga bamanyi offices bagendamu, kubanga offices bagendamu bazimanyi. Please tubegayiridde omuntu bw'oba tolina kyokola, please mwaba Firebase ame mugende eri ku studio ya Firebase. Please bannange namwe mwenna naba blogger bagenda okujja ekintu kino mu emphasizing ko nnyo. Mugambe bakamandazi baffe bonna. Nusfa jeno Nusfa, please abana balekerawo okubeera ku secretariat yawo basindika information abamu bajja n'obu kamera. Kakati mulabye ono omwana ow'ekyoto ab'ekyoto go babadde bawandi abadde atuwa information. Oyo mwana spy, oyo mwana spy, oyo mwana spy. Mumulabye abantu mubalaba wali mulowooza nti bakwata information, kumbe ba recordinga CMI ebagulaki ebintu byonna tewaliwo security eryawo y'amaanyi. What's going on, guys? What is really going on? Abantu ba secretariat mwetereze. Abantu si buli muntu yenna ajja mbwajja n'akagundi ajja ne kaakasimu ajja n'akasimu ezo information ze bazaayo. Abantu abasi gwe Bob Yango ndaba ndi live ate kati onneekubisiza ki olinga amazi onjagaza ki? Abantu abasinga ku secretariat abo naddala aba bakwata obusimu, abaana abo abasinga bakwata obusimu ba spy. Banange abantu b'oku secretariat, please tusiba tubagamba wana enkya n'eggulo temumanyi muntu gwe mudiringa naye. Museveni mumulaze nti mwe opposition party mwena. Museveni mwali mumulabyeko ng'akwata wadde kumugisha muntu. Mwali mumulabyeko nga haminga client wa mugisha muntu. Mwali mumulabyeko nga omuntu wa anti agenze somewhere police negando mukola ki? Mwe true opposition ni. Mwe true opposition ni. Osege omwana w'ekyoto amazima ga Katonda mugulu gwe mwakwata mu ab'ekyoto ne mumuteekayo omwana abadde spy. Omwana batugambye awo omwana abadde tugambye nti omwana abadde spy informer. Bannange mwenna bapulaninga kubatwala Kirinnya, mwenna bagenda kubakwata, mwenna bagenda kubembarasinga. Mujjukire wano Museveni batunyumiza eruwero. Museveni yayita ina maje. Mwe abataaliwo batugamba Museveni yayita ina maje. Nga Museveni ajjewa kechi nga muli ekyekiro n'abattira bazadde bamwe. Bwamala n'abalimba mbuno bajasi bobote be bamusse. Ngate Museveni yabasse kati bwe buno obukodyo bwe baleeta. Kati ate bano ba FDC bagenda kujjanga bakaba namwe. We are with you, we are with you, we are with you. FDC tefuna tewali wadde member of parliament wabwe wadde supporter wabwe go bali bakutte ne bamukolaki. FDC bwe bagenda okwata gundi tebaba kwata ntino bwe bayingira mu gwali egundi najja nankumbye wabwe. Tebayina kye baba kola. Ne bana Uganda temulaba. Banda Uganda temulaba. So abantu boku secretariat, please mukwate information ya gye tubagamba. Tubagambye mugamba abantu bonna abesimbyewo nga ba National Unity Platform batandika okufuna gye basula kubanga bagenda kubakwata mwenna nga nominations tezinnatuuka. Mutuuke kubanga twabagambye buli naku mubadde mukimanyi Museveni abadde akimanyi nti kana akaluluke munagenda okukwayo amanyi mugenda kumulaba engeri gy'akabbamu kubanga amaanyi ge mutaddeko. How can you nominate 427 member of parliament? How can you do that? Naye takikolangako. How can you do that? Bobi Wine yavaayo wano n'ateeka ku gundi ye
kuwoloye n'agamba nti beetaaga abantu okubeera nga mubasondera ssente bana bagenda okuba member of parliament within 5 days bantu mmwe mubadde mu nominatinze million 115 within 5 days bantu mmwe muli b'amaanyi nnyo kati mu abantu b'oku secretariat mulaba abantu amaanyi ge babateekamu. So now start playing with our information. Start playing with our power. Amazima ga Katonda mugulu namwe tujja kuba replacinga. We are going to replace you mweba Joel Ssenyonyi bwe mbate mwetereza. Mweba Louis. Bwe mubate mutuwuliriza. Sebo Bobi Wine tuuza committee. Mwina okwetereza okwesotinga out. We are sick and tired fetuli target. We are sick and tired okubagamba ekyokukola at the end of the day. Imagine bana Uganda within 6 or how many days neba contributing $1,500,000. Bobi Wine what a day your contribution ngoga. I mean what a day your appreciation. Twabateekamu obwesigwa namwe mutulagenti really mututwala mu nsensuubize. Really muyinza mutya okubeera awo amasiba ga Katonda mu ggulu nga muli awo signature million 7 ne zijja ne muziteeka obutesi mu room. How dare can you do such a thing? Signature million 7 ne muzikwata ne muziteeka mu room. Room gye mumanya amazima ga Katonda mu ggulu nti Museveni asobola ogikeera ku makya n'agimenya. Bobi Wine ebintu bino osiiba biraba mu president wange. Bakwata wano ne bakuteekako emmundu. Bakutte wano ebyakibalama ne babikwata ebyakibalama ne babibaawo. Bobi Wine tukutaddemu obwesigwa naye tetwakuteeka mu bwesigwa. 7 million signatures n'ozikwata ne muziteeka mu room awe kamoja. How can you do such a thing? Temukodanga mukola mistake eno. This is the first and the last mistake. Nemukwata sente zonazo n'abantu ze ba contributing amuziteeka butezi awe kamoja. Mwina wo banka. Sente zivugo zitwale wakiri ewuwo. Kubanga ewuwo tebasobola kuyingirayo. Signatures zino zikwato zivuge wakiri ozitwale ewuwo. Don't dare do this mistake again. 7 million signatures. Ndabye Joel Ssenyonyi wali ayogera abalata. Ogenda kuzijjawa. Time is against you. Ogenda kujjawa 7 million signatures. Museveni yafunye only 4 million. Ngate nezimu abyenzibe. Where are you going? Joel Ssenyonyi tell me, ogenda kujjawa 7 million signatures. Time is against you. Gwawe kenyini bakunoonya kati, bakunoonya bakukwate. Bantu mwabo ku secretariat tubataddemu obwesigwa. Temusuubira nti Bobi Wine everywhere ajja kubeera nga akola ki. Ng'agendawo. Be smart, be careful. Otherwise, tujja kubayiwa mwenna. Tutekewo abantu abasobola. Temukwata information yaffe yonna kugiteekaawo. Every day, mwobo busengenge bwe mwateekakaawo, abasajja bazze ne basala. Broad daylight. Ne basala. Office, kati mugenda bawaabirawa. We are going to lawyers. How can you say such a thing? Omusajja akula akuprovoke in the broad daylight. There is nothing you are going to do. Temudda mukola mistake yeno. Mutunyiza nnyo. Fe twavaayo amazima ga Katonda, we've got death threats. Omusajja Lumbuya siba afuna death threats. Omusajja Penge afuna death threats. Omusajja Nomanye South Africa afuna death threats. We are thinking we are fighting for something conclusive. Naye 7 million signatures ato zokoze press conference ogambye mbu bannayuganda bagenda zikomyayo. Time is against you, my brother. Time nemukwata 7 million signatures. I'm not going to blame you here. Naye singa bannayuganda tetufuna nomination that day, tugenda naffe tujja kuba blaminga. Tetuze wano kwogera birungi byerere. Sente nemukeera ku macha sente nemuzikwata nemuziteekaawo ekamoja. Museveni gwe mumanyi
asobola okera ku macha nazikola ate si Museveni kennyini kubanga ideas baleta ono aleta eno ono naleta eno ono naleta eno kati signatures zammwe bazibbye byabakaba kati wano waabwedde abalinda olaba musiba mu musaba academic papers za Museveni n'agaana okuzibabwa amazima gakatona mugulu NRM yasaba bajongereyo naye mwenewe munasaba even 1 second tajja gibongerayo kati wano wabadde abalinda abalinze abakwasiza abanywezezza byabakama mwamusaba mwewe mwayogera Bobi Wine guno gumabirizi gukabirizi bwe gwagenda mbugwagala buyigiriza wa Bobi Wine within a second yali abulese ne tusabye wa rutabayisirwa mutabani wa Karyechezi tumusabye obuyigirizi wabwe yava mu P1B aganya obutuwa avuddeyo mbusimanya ku myaka 85 mbwa akyakyusa amanya kati wano we babetagira wano always obwedda we babyagala kati babafunye temuddayo kuteeka information ya very sensitive awo wachiri mujitwale mujiteke wa Bobi Wine mu toilet wa Bobi Wine wonna we balumbirawo naffe nga tubalumba temuddamu nekirala mulekerawo abantu aba bannange nkino nkibasaba mulekerawo abantu aba secretariat neberanga gundi nchimanya abana ba Firebase Army nchimanyi namwe abagundi aba Freedom Border mujenga wali activities amazima gakatona newe munakola mutya olaba Museveni mukazi wagende Israeli mu mwezi nagenda mu emirundi 8 ezo sente zo muyiwo omusolo nakwata sente zo muyiwo omusolo nagulira guli gufulu fige motoka efana netya kati mbwezo milioni za 25 mbogama mbo batutte milioni 25 mbo tugenda contactinga baloya Museveni azikuwe so bannange tubere serious mwemwe namwe baro bajowero senyonyi mwemwe namwe ba Louis mwemwe namwe babera close no mukuru njagala mubere serious ngabo tuli serious mwasala wo kufa mumanye nti kati this time kufa wena wagira nupu kuno kufa na kuona goyinzo gamambu kojo mugeza alekana ali bweru nange wano njagala obagama nze wenkwatira kuwa NRM wano wenkomitingira mada kino nkikugamba wenkusisinkana wonna obankusisinkanye munyonyi kati kuno kufa na kuona bobo manyi nti owagira nupu eno change twasiba tubagamba temutugenda kufuna change ya kumukeeka mulabi abasajja broad daylight ne bajja ne balumba office ne bateeka mwemi ne batwala ebintu ne batwala sente ekisinzo okudnuma mu byo ebirala byonna bandi bitutte ne signatures ne batazitwala ekintu ekyo kinnumye nnyo we took time we took money okubeera nga bana Uganda milioni 7 bamanyi okimanyi nti kati Museveni akakodyo kazeemu agenda kutisa buli muntu ayambala red atenga bana Uganda bwe bamanyi muvali wingo okufa mwagala okugaggawala nete mwagala kukola mwagala engule nete mwagala gikolerera so let this be a warning mbagambye chinkozeseza video eno mbagambye mwemwe naba member of parliament bonna abanominating bwokubeera nga mukwata kadi ya National Unity Platform kubanga yo twagala njagala okubagamba byabaka makogezaako abasajja batutte signatures za fengo olaba singote kawonoleto olugezigezi Electoral Commission tujja kujocha tujiteeke ku ttaka wano wenjagala okuwoningira Electoral Commission tujja mutukoze ebintu bino FDC yo mugirese temunaba kujinyega guno siasa nonti ezanya ne Manchester United no guno mupira gwa Barcelona ezanya ne Bayern Munich bannange togwamu maanyi mimi togwamu maanyi
temugwamu manyi bannange tu supporting president waffe temugwamu manyi naye abaana mwenna abaweebwa kaadi za National Unity Platform nga mugenda temuddamu kusula waka bagenda kubakwata mwenna babatwala ekirinnya mwenna mulekeraawo n'okwambala engoye zino eza red mulekeraawo please kati ffe tulinde time eri byabaka mutandika otusinikirako ebiti mbusimanya kiki otandika otuleetako olugezigezi mu nupu simanya kiki amazima ga Katonda mu ggulu tugenda kubalaga kubanga we have been very quiet. We have been very quiet. So bana Uganda please musharinge video eno musharingira abantu bonna abesimbyeyo mwenna abantu abesimbyeyo please temuddamu okusula ewammwe Museveni apulaninga kubakwata bagenda kubakwata mwenna ate n'ekyokubiri mugenda kulaba obubiina buno bu FDC bu DP bu anti obaba mugisha muntu bwo bugenda kuweebwa free passage bugenda kubalimba mu bujoininge kubanga bana abasajja bagala kubaninga kibiina kyaffe. So bannange mbegayiridde temugwamu maanyi Museveni mukimanyi nti ene badde mission tugenda kufa temugwamu maanyi tugenda kufa abasigalawo be balikola ki ne buno obusajja bugande tukola ki mubulabe bonna bwe butya bannange temugwamu maanyi mbegayiridde mu supporting Honorable Kyagulanyi temugwamu maanyi naye abantu boku secretariat mwetereze mulekeraawo information eri very sensitive ogitekanga mu office please mwetereze omulimu gwo mbamanyi mwagala nnyo kwambala amataayi time yo kwambala amataayi tennatuuka mwagala nnyo kwambala amataayi n'amakooti tukyali mu lutalo mulekeraawo okukwata information eri very sensitive ne mugiteeka ku office mulekeraawo okumakinga office secretariat okubeera nga eri overcrowded abantu abajjawo bonna ajjawo abeere ku appointment mulekeraawo okukiriza abantu okukwata zi live ku gundi buli muntu yenna mubeere n'abantu be mumanyi ono wa lujjuliro ono mapu media ono ddoboozi lya Uganda nga mubamanyi bwenna mubamanyi si buli muntu ajja ng'akwata akasimu ng'akwata si buli muntu ajja kyekisinze tukubisa olwaleero kubanga abasajja bano twabadde abaana bajja bakwata information temulina na protection ya egamba bantu bano nti buli muntu ajja wali ku secretariat nga agulawo kafiri kagundi nga atandika okola ki okubloginga please abantu bo ku secretariat mwetereze from today live videos buli muntu akwata live videos awo ayina okubeera ne card gwe mumanyi kubanga abantu abasinga baliwo bonna ba spy abantu abasinga bonna baliwo ba spy please mbegayiridde abantu abasinga baliwo ba spy sebo yisima nkulaba ku oli kuno nesagala kuwishingira kubeera nga ne basa ali kati mu ddwaliro Masaka gye yebase isima sagala kikuwishingira naye Katonda nkwebaza nnyo kubeera nga otujjeko omugogge gwa ne basa nkwebaziza nnyo Katonda okubeera nga ogusse mbulumi era nsaba n'abantu bonna abaliamu bannayuganda olukwe bonna naddala Museveni beyawe ebimotoka byabe bibatuge Katonda webale nnyo webalire ddala tukwebaza nnyo tukwebaziza ddala era yongera obeere ng'okola ki